Calvin Kayanja nabadde nawo ku TikTok ngogera ebintu ebitakwatagana kati Calvin Kayanja ebbaluwa wagiwandiise ngani Calvin Kayanja ava mu bintu by'ekisiru ekyo ekifo ekikuli ensujju Calvin Kayanja lwaki owandiika banno babazi kubona kuliko omwana wa nnyoko Calvin Kayanja lwaki tokula abantu baleka bagenze yiya bulamu bayiyo obulamu bwabo nesagala muntu akola bintu bya kisiru wamma kwa Calvin Kayanja ebbaluwa yoyo ya kisiru kati wagiwandikidde mu capacity Calvin oli ambassador Calvin Kayanja ebbaluwa gye wawandikidde aba Canada oli mukungu wa government aye diplomat mu government Calvin Kayanja oyina mulimo ki va kuba no Calvin nze sina buzibu na muntu agenze bweru kukola oba wawayo nti oli musiyazi oba wawayo nti bakutulugunya that's none of my concern omuntu yenna agenze bweru okunoonya ekikumi I respect you Uganda eganyi economy mbi emisoro gyoyongedde abantu bagenze bweru banoonya obulamu Calvin Kayanja oli awo osene kamanyo Calvin Kayanja tuleke titwala bintu byo bya kisiru ebyo Calvin Kayanja twesonyiwe va ku banku bakyeyo ngowandikira Canada ogiwandikira ngani Calvin Kayanja Luzungu lwe wawandise lulwo Calvin Kayanja oloza Canada ekolanga kataje wakubanga ekyeyo some of these boys need to get what to do Calvin Kayanja ekikusumbwa toyina byakola you lack what to do owandikira Canada Calvin Kayanja in which capacity aye government official aye diplomat Calvin Kayanja twesonyiwe not funny tekisesa it's not fun at all va kubanno oba bagenda kuba kyeyo oba batekayo nga basiyazi oba balimba it's none of your business let people be abanebuga mujjewe ennugu kwa gwe bakumye visa olwana nnyo n'abalala babamme visa bwoba oyagala ng'okyayagala kubeera mu Uganda beera mu Uganda let people go work let people go work let people be Gerege ekyo ekitwe ekikulensu nze nabadde naawe awo ku TikTok nga ndaba ebintu Calvin Kayanja byoyogera bya kisiru let people be mukomye ennugu n'empalana walaba gwe Calvin Kayanja bakuma visa ye Canada keep quiet gwaga Canada ekolanga nga katoba Saudi Arabia Canada tekolera ku ngambo this is a sovereign country Calvin Kayanja va mu bintu bya diplomacy you are not a diplomat toli ambassador ebyo ebibaluwa byo byekisirusiru those letters that carry no meaning nisa nko muntu musiru nga Calvin Kayanja that Canada ezaba na Uganda mbushimanya balimba gwe wabaweza abatwala are you the one who gave them the visa go visa gwe visa mutuleke leave us alone Calvin Kayanja mutuleke people are struggling Uganda economy tetambula emisoro gyeyongedde abantu bagenze ebweru banoonye emirimu oli wano sineka mannyo Calvin kati ebbaluwa gye wawandise Canada what are you going to benefit